mwandisaga nti essanyu teribeerera. Kakati ono mukulumbayiwa mukugula piki mukujigula ng'amaze okubba obusente bwa nnyina bwe yatunda mu mbuzi ye yeesanyusa agulemu piki. Mu bwongo bwe tekyamugiramu n'olunaku n'olumu mu mutwe gwe nti ate oyinza okufa wadde okunywa amafuta. Ye yali alowooza kimu nti ogula piki n'ogivuga. Nimba naffe abagamba nti saagala motoka zikyama kunywa amafuta nti ate munaye zaalinywedde mazzi. Sente ze yatunda mu mbuzi bwe yatoolako ezaagula piki ezaasigalawo yazizza mu kucyakala. Jjukira yabba nzibe ku sente za nnyina z'embuzi. Okulaga ndibasa nti ensimbi gy'alina ow'enjogera embi agiyita binyinyi era n'okumumatiza mbu aleme kujulirira. Abavubuka mwaleme kujulirira na kugenda mu balenzi balala abandi muwadde sente zisingawo. Yasalawo butagwa sinema na munne buli lunaku na butava mu hoteli za bbeeyi jona luli n'okumuvujjirira ng'entakera. Oyo ye muvubuka waffe Mbayiwa. Jjukira nnyina neziteeka otufuta mu katadooba zibula. Yasalawo abbe mubbe. Yamugulira ebiteeteeyi eby'ebbeeyi 3, engatto n'ebigalubindi by'omusana. Okwo n'ayongerezaako n'ensimbi enkalu ze yamuwanga ez'oluvuluugiriro. Newankubadde ndibasa byonna yabifuna naye era bwe yagiranga ne yebbirira n'agenda n'abalenzi abalala nabo ne bamucakaza. Essanyu teribeerera n'Embayiwa yazitoolera mbale ne ziggwawo. Yagenda okubalamu ng'asigazaawo 10. Omutima olwo ne gumuceekeera era ebyembi mu kiseera ekyo ne piki we yayonoonekeramu. Bwe yagitwala ewa makanika yamusaba 15 olwo kajjampuli n'abalagala mu bbwa n'azikubamu ne zaaka. Omwezi gwali gutuuse wakati. Bwe yateebereza okugira ng'agiwummuza okutuusa ku mwezi ng'asasuddwa n'atyamu nti banne bajja kumusekerera okulaba nga ate azzeemu okutambuza ebigere. Ate bwe yabalirira ssente ez'omusaala gwe n'alaba nti bw'alitoolako 15 era ajja kusigala nga yeeyaguza lujjo omwezi ogwo gwonna. Ate bwe yalowooza ku by'okugikuba ebbeeyi n'agamba nti ndibassa gw'abadde amanyiizizza piki bw'atyo wakumufuuwa mu ng'ombe. Ddaaki n'asalawo kwewola ku munne Doola yasooka kumukudaalira nti wagenda okugula piki nga tomanyi nti erifa. Mbayiwa n'amulimbalimba nti sente zo yali azirina naye yaziwola omuntu eyamusuubiza okuzizzaawo amangu nti oyo kaakati ye yali alabika ng'eyali ayagala okumulyaza amaanya. Bwe yamala okulowooza ennyo Doola n'akkiriza okuwola munne ng'asuubira nti omwezi we gwerako aliba afunyeewo amagezi ag'okuzizzaawo. Wabula eby'amafuta ate bye byamusobera ku nnusu ziri 10 ze yali asigazaawo kwe yali alina okulya okucakaza ndibasa okugula amafuta ne kalondo ono yenna. Ennaku z'omwezi zagenda okuwera 2 nga yeemagaza. Yasooka n'ateebereza okweyongera okwewola ku Doola naye n'alaba ng'ate ebbanja lijja kuyingira nnyo kumuyinga obunene. N'ateebereza okusabayo ku musaala gwe. Kale wulira abavubuka. N'ateebereza okusabayo ku musaala gwe naye n'abala nti ezinaasigalawo bw'alitoolako ez'ebbanja lya Doola teziriba nagizimuzza ne gamwesiba. Yamala gagumira kugira ng'akyatambuza ku bigere. Banne batandika okumusekerera nti agudde ebbeeyi anti nga balaba piki tebakyagirabako. Mbayiwa ekyo ne kimufumita nnyo omutima. Ate n'endibassa
bwe yamukubiranga essimu ng'ayagala amutwaleko out oba mu sinema mu wooteeri ez'ebbeeyi oba mu mazina bacakalemu ye ng'apalapalanyanga bw'alina emirimu emingi ennyinnyinnyinnyi egitagambika egitamuganya na kuseguka. Munnange olwali olwo ku Lwokutaano olumu akawungeezi Mbayiwa bwe yali ng'anaatera okunnyuka yagenda okulaba nga Ndibassa agobye abawala abanyuunyuusi gw'obamanyi ng'agobye. Olwamulabako emmeme n'emutyemuka bwe ttwa mu nsawo ye. Mu kaseera ako yali asigazzaamu ennusu wazindaba 5 zokka ziti ze yali yeewoze ku muvubuka muliraanwa we nga za kwekuumisa. Ku lunaku olwo ekyemisana yali alidde kabayi ka muwogo akawolu ke yali azze nako ng'aveeka n'anywekerezaako ekikopo ky'amazzi. Bwe yali alya yamala kweggalira mu ofiisi ng'atya nti si kulwanga bamugwako ng'ali mu buwogo afenkenya n'aswala. Mu biseera biri nga Mbayiwa kyajja afune ze yatunda mu mbuzi za nnyina yali aduulira nnyo banne abaaliiranga ku bifugi bya ofiisi. Wabeeranga w'abakyala abaaleetanga emmere ey'oku bigaali ng'enyookana mu masepiki amanene. Baaleeterangako n'essowaani eza paasi naye nga tezimala kubona bantu bonna mulundi gumu. Abaagendanga okulya emmere baagisimbiranga nnyiriri bambi. Yasoose bwe yamalanga essowaani kwaliridde ng'abakyala abo bambi bazooza bajoogolozaako n'otuzizza otunaabemu. Annange yala muvubuka yayimba nti yeewuunya ababeera mu bwavu n'amalako omwaka n'akwata n'omulala obwavu ate nga talwana tayaayaana kuga nti abwejjemu. N'amalako omwaka n'afata omulala ng'ali mu yala n'onaaba mu ssowaani ennaabemu engalo ssowaani ne bagisiimuuza engoye zaabwe. Ebyo byange si byakatabo. Kaakati mbu baagyozangako mutuzi ate ne bagiwa omulala ng'ekyatonnyolokoka n'amazzi gaayo. Bangi emmere eyo baagyagalanga nnyo kubanga okusooka yabanga nfumbe bulungi nnyo, mboobeze ng'erimu akawoowo ka kitalo kubanga yakuumwangamu omuliro ku ssaawa 11 ez'enkya n'ejjulwa ku ssaawa 6 mu ttuntu. Ate mu ngeri endala emmere eyo ng'egula omuwendo musaamusaamu okusinga ey'omuzi wooteeri so nga yo ate nga nnyingi era mpoomu okusingawo. Munnange abavubuka temukimanyi mmere yaffe ey'oku bigaali eyo nnungiko nungiko okusinga zino ezammwe ebimeremere ebyo ebya wooteeri bye mulya. Kati Mbayiwa bwe yalaba Ndibassa mu kifo ky'okusanyuka yeeraliikirira bweraliikirizi yatuuka n'okuyingira ng'akyamutunuulidde butunuulizi kubanga yali yeeraliikiridde ku bintu eby'ebbeeyi ebyereere bye yasabanga era nga tayagala kulaga nti agudde ebbeeyi kaakati yali talaba ngeri gy'anaamucakazaamu. Ndibassa kwe kubuuza nga yeewuunya nti Mbayiwa ate kati ng'ofuuse kirala tokyamanyi nakwaniriza bagenyi bajja wuwo. Mbayiwa yasooka kusiriikiriramu katono ng'alowooza eky'okumulimba. Bwe yakifuna n'alyoka amwanukula ng'eno bw'asekasekamu n'obusekoseko kyokka ng'alwana nabwo buleme kusebbulukukira mangu ku matama. N'amutimba bbula nti anti munnange bwe nkulengedde ng'ojja oti nentunula ne ku kasusuko avubuka bafera nentunula ne ku kasusuko nga kamyufu okusinga n'endeku n'obumwabwo nga bukirako obw'ensumbi muli n'endyoka mpulira nga ninga akwota obuliro era nga saagala wabeewo kintu kyonna kintaataaganya leero ng'omazeemu nzenna. Ndibassa n'amuddamu nga yeeyisaako nti nga lwaki onkiina nno nnyabo. Kyokka ddala muli yali agenderera kwogera kuwulira bw'ayitibwa mulungi era teyasubwa
anti Mbayiwa yeeyongera bwongezi kunoganya nti anti ate nkukiina kinaawe ko Ndibasa nti mukadde nno singa ondese maama nze nange kafenyerekete bugga lya labisi bwe bayita abalungi nga nange nno ndeeta empumi yange seebyo olwamala okubyogera n'atega amatwi awulire Mbayiwa byaddamu. Mbayiwa yasituka busitusi ku ntebe n'agenda ayimirira Ndibasa mu maaso n'amukwata ku bibegabega ng'eno bw'agamba nti leka wattu kwevuma otyo nga nange mpulira oyagala kundwaza mazima mu bawala sirabangayo muwala akuvuganya abavubuka kati nga naye weesunda bannange kasalina wamyuka wenno ate nga ndi muddugavu aye munene abawala abamu babitwala Ndibaba wana basajja bawana wabalabi Ndibasa munda nga asanyuse nnyo so kungulu ng'alaganga ng'alalanga n'addamu nti kale gwe weekiinire mukadde ndaba abalenzi bwe mutyo. Mbayiwa nga bw'amukwata mu kiwato nga bw'atuula naye ku ntebe era nga bw'amwenyamwenya n'agamba nti kale mwattu ebyo gira tubireke mukwano. Ndibasa eno nga bw'akubiira ensinga era nga bwe yeesigama ati mu kifuba kya Mbayiwa yeesigama mu kifuba kya Mbayiwa baali ludda wawano. N'agamba nti mukadde ndaba nkuswaza n'okukuswaza. Mu kaseera ako Mbayiwa yali awulira okubuguumirira okungi ennyo n'abuuza n'eggono nti ate lwaki mukwano? Ndibasa nga bw'atunula waggulu n'addamu nti nze ekibimu bannange omuwala era akyali ku olwo manyi baagala okuwaanibwa abakazi era bamaveera bagambayo mwe omukazi nga tomuwaanyeeko akazi baagala nnyo okubawaana n'obeera awo ng'omuwaana babeera nno nga bye bakuwaana by'olina ate ne batalabira ddala ng'oli simaati maama akabiri webale kusiima abatamanyi bikiinwa munnange Ndibasa era ng'akyaliko olwo ayagala bongere bamuwaane. Amangu ago Mbayiwa n'amuvumbagira n'amugwa mu kifuba era n'atandika okuyisa ki ate bino nze saagala kubisoma bannange bino saagala kubisoma bano bagwagwa walidde walero mu kiwabali saidi wawano munnange bw'amangu ago Mbayiwa n'amuvumbagira n'amugwa mu kifuba era n'atandika okuyisa emimwa gye kujja Ndibasa n'amaddu nga bw'aweekeera. Mu kaseera ako ne Ndibasa yali anywezezza nnyo Mbayiwa ng'amuvumbagidde ekifuba nga tayagala kumuta. Baatwalira ddala nno munnange akaseera nga bali mu bintu ebyo nga bali awo batyo balinga abaweme. Bwe baateŋŋana Mbayiwa n'atunula mu maaso ga Ndibasa agaali gatangalijje era n'amatama ge nga mamegerevu n'amugamba nti Ndibasa walungiwa era nkwagala nnyo. We yamalirayo ebyo ate nga yazzeemu dda okumuwambaatira era bombi mu mibiri gyabwe nga bawuliramu bunyenyenkule annange nga bawulira nga bw'owulira akabugumu akakasana ak'ekisemerezi kooyota ng'oyagala nnyo naddala ng'olimu olusujjasujja oba nga bw'owulira nga onaaba otuzza otwokerera ng'empewo nnyingi ebweru. Eyo embeera mwe baali abakulu bano baali bakyetigonyola. Saagala bantu beetigonyola annange weewunye no we beetigonyolera baali bakyetigonyola bwe batyo. Ndibasa n'ajjukira nti bali mu ofiisi kale banayo wulira ekibi omusajja kye yabuulirako luli. Osaaga n'abaana ab'obuwala n'abalenzi omusajja yabuulidde ekibi ssebo tekikusobozesana kumanya nti kati wano tuli mu kyererezi bakulu nga beetigonyola ssebo nze mbadde mmanyi oba balina luddawa ssebo bali mu ofiisi mwe beetigonyolera. Munnange yenkomyewo omanyi bino ebyobuseegu bino bintabula katimbu baali
baali bakyetigonyola batyo. Ndibasa najjukira nti bali mu ofiisi. Olwo n'agezaako okwetakkuluza ku munne eyalinga kabaani ku ndongo nga bw'amugamba nti owange leka abantu bajja kutusanga. Kombayiwa nti abatusanga batusange. Ndaba bino ebintu bye basiiba bakola. Bino abantu bye basiiba buli alina ofiisi bino bye musiiba mukola. Bino ebintu by'abantu bye basiiba bakola. Lwaki tubeera abakuusa ate nga kino kiri mu butonde? Buli muntu akikola. Owulira ekibi. Ndibasanga bwayimuka ate n'embayiwanga bwamugoberera n'agamba nti weewaawo bwe kiri naye kyetukola kya buntu naye munnange wabaawo ebintu ebimu abantu bye batatusuubira kukolera mu bifo ebimu. Mbayiwanga agezaako okuwambaatira munne n'endibasanga bwe yeerwanako yeetakkuluze n'agamba nti nze obwo bwe bukuusa bwe saagala nze bwe mukola akuloobo. Ekintu bwe kiba kyekirungi kiba kirungi. Oba okikoledde wa oba wa owulira ekibi. Oba okikoledde wa oba wa kekintu kasita kibanga kirungi. Mu ngeri y'emu bwe kibanga kibi era kiba kibi awatali kufa ku kifo oba mu kiseera we kiba kikoleddwa. Nze tombuulira jankuwambaatire. Ndibasa teyasobola kwefumitiriza Mbayiwa bye yali ategeeza kubanga ebyokudda awo okulambika ensonga nga tebimuwoomera kyava asalawo okussa ekifundikwa ku byonna ng'agamba Mbayiwa nti weekend eno nziza kugimala wuwo ontwale mu nju yo gye waŋŋambako. Katule bwana addamu okwetigonyola. Bamubuuzizza nti amutwale mu nnyumba gye yayogerako luli nti eyiye eringa matiribona. Mbayiwa olwawulira ekyo n'awuliranga gwe bafumise empiima. Era amangu ago n'atandika okwetakula mu kalevu nga bw'alowoolereza ekyokuddamu okutuusa lwe yaddamu okumubuuza nti okumubuuza nti kazi ogambye weekend eno. Ekyo yakimubuuza nga kyagenderera kwe kusala ku kasiriikiriro era mu kiseera kye kimu afunirewo n'obudde obulowooza munne ng'akyaddamu ekibuuzo. Ndibasa yaddamu mangu nti era Mbayiwa yasooka kuluma lwala lwe olw'engalo alinga abakazi olwala lwe olw'engalo ey'ekyala kisajja ku mukono gwe ogwa ddyo ng'atunuulidde ekisenge nkaliriza ng'alinga aliko kye yali yeetegereza. Ndibasa n'amugamba nti ng'olowooza nnyo simanyi olinayo abawala oba abalala mukadde bw'obadde otegese okukyaza. Mukadde gunsinze ssebo okukugwako obugwe. Ko Mbayiwa nti abaffe ate byani abikugambye byonna. Ndibasa nga bw'asituka so nga tayagala kugendera ddala wazira okugeza Mbayiwa n'asibula nti weeraba mukadde bawalabo bakazi bo bandabira. Awo Mbayiwa n'amukwata emikono n'amukyusa okumwolekera n'addira emikono gye gyombi n'agibereka ku bibegabega bya Ndibasa n'amutunula mu mmunye. Ndibasa ng'alinga asonyiwaddemu akatono n'akoteka ku mutwe gwe naye kyokka era nga bwabbirira amaaso mpolampola okutunuulira Mbayiwa. Mbayiwa n'amugamba nti ntunuulira. Ndibasa n'abbulula mpolampola amaaso okutuusa amaaso gaabwe bombi we gaasisinkana. Awo bombi ne bamwenyaamu. Mbayiwa n'alyoka agamba munne nti munnange ojje wange sandiganye naye abazeeyi mu kyalo bampandiikidde ebbaluwa nga banneetaaga nnyo nja kugenda enkya ndidda ku Sande. Ndibasa yaddamu nti owa naawe abazeeyi nabo bali awo bakwonoonera wiikendi yo ndaba beebeeguya ggwe oba balina kye beetaaga okubayamba be balina okujja eno. Wulira ekiwala ekibuyabuya kino be balina okujja eno
gira gwe ne tugenda mu sinema. Mukono gwange yanyumiriza nti Pax enyuma nnyo. Ate nkya tunagenda mu mazina mu kilabu ey'ekiro mu Florida. Ate ku Sunday bangambye nti mu kizimbe ky'emizannyo walibaawo omuzannyo ogunyuma ennyo. Ababazeeyi oba oyagala oligendayo ku weekend ejja. Nze nzize kubeerawo. Olw'okuba Mbayiwa yali amanyi nti talina waayimiridde mu byansimbi, yagugubira ddala nti ateekwa okugenda mu kyalo. Bwe batyo ne baawukana nga Ndibasa amanyi nti Mbayiwa atandise okumukyawa. Naye Mbayiwa bwe yalaba nga munne afulumya anyiikadde nnyo ne yeegomba nnyo okugenda okwewola ssente bakyakalemu ne munne, naye wazeewola amangu ago waamubula. Ndibasa yali atuuka mu mulyango, Mbayiwa n'amukwata omukono n'amugamba nti bambi Ndibasa nkwegayiridde nnyo, nkusabodde ku weekend ejja kubanga olwo nja kubanga siriiko yaaye yenna. Ndibasa ng'agenderera okulumya Mbayiwa n'addamu nti baaba nange nsaaliddwa kubanga nange ku weekend ejja nsuubidde n'abanfunyeeyo abannumirwa ennyo okusinga ggwe abali babaneetaaga. Olwo n'afuluma ng'alinga atafaayo so ng'agenderera kuwulira Mbayiwa kyaddamu alyoka ategeera oba ng'akatego ke kakwasizza. Mbayiwa leero ng'ajula okukaaba obukaabe amaziga n'addamu nti wattu nsonyiwa, nange saalyagadde kukwabulira, naye naawe abazeeyo obamanyi. Ndibasa yazzaamu kkabyo, sibamanyi, nze sibamanyi bamuzeeyi bo. Mbayiwa ng'asobeddwa nnyo n'ajjirwa ekirowoozo ekyagala okutunda pikipiki eno afune ssente. Afune ssente ezikyakaza Ndibasa era n'akyaniriza nnyo. Naye ate n'ajjukira kye yamulimba nti alina enju Amatendo, ne yeebuuza gy'ali musuza nga bava okukyakala nga talabayo. Oluvannyuma yamalirira nti waakiri katunde pikipiki era n'asalawo nti ebyensula alibirabira eyo. Kyokka obudde nga bwe bwali bugenze yali talina gwayinza kugwako mangu ago okumuguza pikipiki. Kyeyava amala galeka Ndibasa agende ng'anyiize, naye ng'amanyi nti agenda kumunyiigulula ng'amaze okutunda pikipiki ye amukyakaze.